gwe bagamba gwe yabba akasimu mukama amugulire iPhone. Yes. Kyetusobola omukolera engeri gye sitali mulamuzi ng'ate siri looya ng'ate sinze yamusiba kati kiba kya busiru okudda alina ogamba Junior talina kyakoze. Obadde oyagala nkole ki? Nange nsingira banga bw'ogiraba. Kati mbadde mwagala siri looya kuba musiba saaliko. Kwegamba ensambya mu ddwaliro gye yakuba abasabo saaliko. Kati mubadde mwagala nkole ki? Obudde bwe mumalanga muvuma Junior mwandinoonyeza looya omulungi. Emisango mune egiba gy'abalooya tegiba gyaffe abasaamirira ku social media. Oba mulowooza bwe muddaano ne mwasaamirira ng'omuntu omusango gumuvaako. Muganda wange ne bakwata ng'obbye enkoko. Olina okunoonya looya. Kati obudde bwe mumala nga mudisikasinga n'okuwa endowooza zammwe ez'ekigwagwa mwandinoonyeza bannamateeka batubuulire. Kakasita omuntu ayingira ekkomera ng'ebyo bifuuka by'abalamuzi. Biba byaba judges tebiba byange. Tuva musango gwa Hajati ne Haji abataasoma mwali bangi. Kati okuvaayo mwatandika okwogera Haji Mwezera yali avuddeyo mukomera. Okuvayo mwatandika okwasaamirira Haji Mwezera yavaayo. Butasoma bwe bubasumbuwa. Mwe buli musango ogubaawo omuntu tomanyi na kigambo crime kyekitegeeza in full. Naye buli musango gwagutemaatema. Kale munoonye balooya munoonye bannamateeka instead of wasting time okusinga okubeera wano mwali musango gwa Haji ne Hajati neera mwasaamirira nedda Hajati mulimba Hajati mukwano siwe biba okitegeera saba muntegeera yammwe yennafu kale mutandise okwesonga mwennwe generations ye yasibiza generations ye yatomedde omugenzi. Yasi mubulwa byakola na lack of parental guidance. Nze nako ebintu by'emisango ogwasa papa gwe nasemba katono guntwaze ruzira sebo nze kati muyirewo mubiri nange nyende ruzira kyebagala ani yamusibye era bo bagala kula kimu nga woza kimu free alien skin nga weto ngolinga full figure nga gola full figure kati level yange yebitabo eyawukana nabo bongamba nze nasoma ko na degree ku mutwe singira bintu bye stategeera manye kitwawula wano level ya kusoma kati kibanda alien manye ya mukuti bwatyanga munene mu government nga okwata alien babadde banonyanza watifu badde banonyanza so kati abana ba fangono baba bwakati kibanda ajja kuvaayo of course ne bafunemu ebyokuyiga bave mu business z'abantu tosobola kuyingira business ya kibisop noloza ati bo bali bajja kuba basanyufu nze sibeera mu ntale ennaku zino ani kati ebijuni abivagambya mbuno toli kusaidia yabwe ate okuba bo we bali bagenda okuba kubyenga wumba we bali bagenda okuba abasawo ensambya basooka kuntegeeza kati nyingiriremu ngaani nze nina ebizibu byange ebimala nze nafirwa my dad okuva tatando yafa sikyayagala bintu byakubeeraawo kweteeka mu ntalo bwe baba balumbye business ya kibiso bagende bamwetonde alien yave mu komera era babuuza side kijo Junior talina mbutoina side bad era nze sina ludda kubanga sibimanyi wajje byatandike kati police bwempita umanyi toyingiyanga bintu ebyo by'otamanyi kati police njiyambeko mu kunoonyereza atandikirawo era alien skin bw'anaavaayo alimbulira what really happened nze gwe ninda yekambulira naye ng'onaatuukayo Junior ku kabira abaana nga bakuli bubi ngeri gye nasoma onaalinyayo kweri ngeri nti nze yasse omugenzi te yamutomedde si gwe naye munno kibanda omukubye ennyo ate mu kifo ky'obabeererawo mukubye ntya omwongerera kyekisooka ejjo wakoze live bu video bwo busibye butambula ku TikTok kuva kiro nga ngamba ki bingi byoyogedde awo ngaki nga balengeza mbu firi alien skin ng'obalengeza
omuntu we bamukwata ne bamutwala mu komera mba mwetaaga lawyer si Junior. I'm not a lawyer. Anti boche bagala Junior. Olanga akibanda bya kubeererawo mu biseera bino ebiweddeko emabega. Ati kibanda teyambeererawo nga ndi mu komera kubanga si munnamateeka. Kibanda bamukutte simanyi kyamukwasizza. Ani yamukutte? Police. Kati ikola mu poliisi. Awo nange kyesitamanyi. Nkubuuziza nkola mu poliisi. Tokola mu poliisi nene bebe kulu takola ku poliisi. Nkola mu side. Ati ne bebe tali mu side naye bebe ali bayirawo mubiri. Bebe kulu yenze nze bapita Junior sinze bebe kulu. Bebe kulu ayina abanene benze nina munene ki. Junior no sibo tugamba banene bangi boyina. Ati abanene bange siba misango ba Luseke. Yesali miskini yabadagala Luseke nandi muyambi. Nebi bino bya misango. Bebe kulu ayina amanya agakubira president. Nze ngayina. Temwekanikirira. Kweteka ku Bebe kulu is above me. Bebe kulu mugagga is highly connected. Kati nze Junior Nzani yali amanyi yafa. Tata wange ye munene gwe nayina yafa. Kati nyingire wontya. Abana afango nindoze kyo kyebatamanyi. Muleke kwegirisa. Omayaba vubuke tibaletedde obuzibu. Mwagala nnyo okwolesa amaanyi ge mutayina. Ekyo kitwala wano okiza wa kibanda oba kufefa abavubuka. Mwenna oba ba alien oba ba fangoni mulekerawo okukozesa amaanyi ge mutayina. N'okwefumba nti muli ba kitalo ng'ate temuli. Nine kwata tewali ali waggulu w'amateeka tewali abeezi abeggwe. Watulabye kuba minisita nga bagenda eruzira. Tulabye kuba minisita nga bagenda eruzira. Wano tulabye kuba jeno nga bagenda eruzira. Eyo mentalite y'okulowooza nti muli waggulu w'amateeka mu jejjeemu. N'okulowooza ati waliwo abajja bayamba. Nobody is above the law. Constitution eri clear. Kakati Junior nyingire misango ngani. Nga mukwano gwoli. Ngomuntu alina mukoko buyinza. Junior no mugwango ina mukoko connection eziwera. Chebagala connection eziwera. Ngasiza Luseke. Nga connection ne connecting wa. Wano ba Uncle Hamu. Uncle Hamu kisoka tata obo muyita ko jobo muyitotya. Akola mu judiciary. Munene mu government. Fact gwe. Bino byogera ko to bimanyi. So, wama nze abavubuka kye amagezi gemba wa. Let us respect each other. Twewe ekitiibwa. Ate buli kyobanga ogenda okukola lowooza nnyo. Kye kinakivaamu. Obukakka mu kintu kikulu. Mu Uganda muno tulina oyiga be patient. Mulekerawo okwejulisa. N'abantu okubalimba. Osimanya gundi ajja kwogera ne gundi. Judicial process is clear. We bakwata you get a lawyer. Lawyer nakola production warrant. Ne bakujjayo. Kalize Junior siri mulamuzi. Siri state attorney. Sikola makomera. Bebe kulu yabisobola. Bebe kulu ayina abanene. He can even talk to the president. Bebe kulu asobola okugenda wa Archbishop ne boogera. I'm not at that level. Nze level sijiriko. Wamuvuddemu. Kati wabadde aganange bankwate. Ate nga bwakoze eki. Bo bagala kulaba ku front line. Nga nwanirira kyekyo. Alien skin. Yo bade yakubeererawo. Bwana avaayo mukomera tujja mulwanirira. Anti bawoza togenda kulinya okusinza byoyogedde. Kiraga budazi nti bulijjo oli wankwe. Nze yamugambye nti yabbye essimu. Answer me. Nze yagambye ali nti yabbye essimu. Nze negye babbira amasimu oba negwe babbye. Sinnabitegeera. Yabbyani negwe babbye. Eyabbye negwe babbye. Sinnatuula wansi specifically to understand what really happened. Lindako. Kuchaji shiti ya musiba. Warabyeko erinnya lyange. Era teririiko. Naye bo baagala obeere ku front line. Oba si kyo sirika. Kati nga nsirika ndi mulwadde. Nga kyawe kyesirisa kubanga oli agamba nti bamubba essimu kyekiba kyensirisa bya. Kati butabeera kyaliwo. Butamusabula. Anti ekizibu mbu n'omusabula. Ejjo akoze live n'omusabula kalamba. Ate namusabudde ki? Nga byogera toli ku side ye. Bwe mpaayo kimu kye nayogedde. In fact nyamba ye.
if you don't know. Nyamba ye actually. I'm helping him. Because one thing in Jagara, that is a fact. I want him to come out. Kwa alien skin mukwano gwange. Twana mwagaliza komera. Njagala aveyo nenga tuwadde institution ekitiibwa. Amalwaliro tugawe ekitiibwa ekigasaana. Era shiga ati alien kiyakola mu ddwaliro kituufu. Kyo kikyamu. Emirundi 10. Tosobola kulumba ddwaliro n'okuba basawo. Ekyo tekiriyo. That is wrong. Era sana nakuti masajinga. It is wrong. Ne alien mukata mitalimu. Bachali bebe bali alien mukata mitalimu. Begambye ko mukatambi mwali nkugambye ekyo kulumba eddwaliro oba ani yakikola kikyalo. I'm not focusing on alien scheme. Whatever attacked that hospital went above the law. Yamenya amateeka. That is a fact. Aba basawo bolaba baba training ile myaka 5. 5 years. An illiterate cannot tell a doctor what to do. That's out of law. The dry roll itakatari. You think that's a market where you play about? No, don't be stupid, dear. Facts will remain facts. What they did was wrong. Nena abasawo kye bakola nabo kyali kibi. Obutabulira abantu omuntu afudde. Lwaki tebamutwala mu ddwaliro eddala? Abasawo babayitako. If Nsambya is a bad hospital, go to get a kudwaliro eddala. And very many people are complaining about Nsambya. Okimanyi ekyo? Please, I have told you, if you think Nsambya is a bad hospital, you can try Mulago. You can try Rubaga. Kisubi is there. Chirudu is around. Nakasero jeri. And very many people jevale outside nga tebana experience ku Nsambya chovola bakyagenda yo. Nena abasawo kye bakola kyali kifu. Nsambya mazewe emyaka emeka. Mingi. Emeka. Ever since before you were born. Umayi bavubuka mwe mutandise okumanyira ebintu byemwasangawo. Nsambya ewangadde emyaka 10. Nga gwe naawe tonnazaalibwa gwamu. Naye era nsobi nyingi ze bakoze. Kati genda mu ddwaliro eddala. Golaba akuyiseeko. Ne doctor baade basana bakuma. Nsambya yakuyiseeko ekujjajjaba. You go to another hospital. Don't complicate things. Free entry, free exit. Linda amunkubuuze. Mu US abantu tebafa. Bafa. America teyina malwaliro malungi. Jegali. Ebungereza abantu tebafa mu malwaliro. Bafa. Kati what are you talking about? Abasawo babagezezzaako. Kiki kyoyitogezaako? Nga balwanyi okulaba ng'omuntu awona naye balete bagezezzaako yadde bali bavuddewo we bamulese gali n'abasawo ne bamuvaako. Interview ya Sendi. Please. Lwaki bavuddewo? Genda kunona sente. Lwaki bavuddewo? Genda kunona sente. Ekyogamba muno nti Katonda bwe yali amutonda yali abadde taafu. Abadde wakufa naye or maybe osanga baba mulwanako yandiwonye. Interview ya Sendi. Ebyo nabyo yogera I can understand abantu we bafiirwa batandike nange tatange bwe yafa. Nalimu eyo dinayo. Kati kye mulimu bakiyita dinayo. When you lose somebody, ebyo byobeeramu it's normal. By the way yogera biri normal as a psychologist. Era ba alien skin ntegera ati babadde banyivu. I understand their pain. Yes ono yabadde mukwano gwabwe ibafiiriddwa. Ebyo biri normal. Segera mutandiko nenya abasawo ojja nenya ne Stan yamuse. Ebyo biri normal byoyogera. But one thing what that we need to accept. Buli wogera nga mu ddwaliro. Expect okuwona oba okufa. That's it. Okisegedde mugana wange. The moment bwogenda mu ddwaliro expect okuwona oba okufa. Eddwaliro eriwonya nze tatange yafiira ekisubi teriyo baawona. That same day the day my father died waliwo abaawona. Kasiza kudano nengamba mbwe eddwaliro ly'ekisubi teryajjanjaba my dad essaawa ye yali etuuse. Okufa when your time comes. Ne bw'obeera ne badokita 13 ofa. Ne bweru bafa. Ne mu America bafa. Ne Bungereza bafa. Death is part of life. My brother ne mu buliri ofa. Osobola leero okwebaka n'otazookuka. Sisagala bataasoma mmwe mutulowoozese. Abasawo bajjanjaba Katonda n'awonya. It is God who heals, not doctors. Era obadde olowooza ati abasawo be bawonya weerimbi. Katonda yawonya. Era tuddemu kwekwasa abasawo. Abasawo tebaakoze kimala. God is judgment n'apiiru.
neba president bafa abasawo bajjanja bakatonda nawonya abasawo sibe bawonya. It is not doctors that heal people, it is God. Obudde bwonga buweddeko okufa kwoyo mwana tekwatandikira Nsambya, kwatandikira ku accident gye yafuna. Abasawo b'Ensambya sibe bamutomera mwe motoka yagaana okusiba. Kati abasawo b'Ensambya, you see death is circumstances. Ndi kweno live basobola okubikira the next 1 hour ati Junior afudde. Basobola okugamba nti Junior afudde naye nga abadde wano ku live okufa tebakudduka. And woba badde otokimanyi all of us we are going to die. N'abagenze Ensambya okuba abasawo nammwe mujja kufa ffenna. That's life. Obulamu bwe butyo. Aye ffenna abali wano twafiirwa dda. Ffe twafiirwa dda. Yanze wojja ngamba Junior wali wafudde sikaaba nakaaba because I've been there. Nakiyita mu nkimanyi. Kati fango ne forest manyi obulumi. I know the obusungu bwe muyina banenga wakafiirwa omuntu obeera munyiivu. Ebyo nabye mwogera byapeninga ku bantu bangi. Person naluzinga omuntu nalowooza eddwaliro terina kye likoze nalowooza omulwadde tebamufuddeeko naye nga ate muneesibwa ekiba ziba ntuukotuuko za Katonda. It is God's judgment. Katonda bw'asalawo ne bakuyitira baddokita. Nze my dad had the best medication. Taata wange yalina buli musawo nga ne batwate eriyo dokita ali mu America tumutumye. Ne Katonda yasalawo. Era nze nebaza abasawo those about treating my dad because bakola buli ekisoboka. Ne it is God. Katonda yasalawo. Katu Allah ina amaanyi. Banange munsi muno mutye Allah. Mutye Katonda mmwe. Katonda ina amaanyi. Katonda yolesa obuyinza bwe. Mwetemuli bakkiriza. The bad thing are not believers. Naye Katonda ogwo omukalayisi. So ebyo ebyokuba abasawo ebyokulumba amalwaliro tebiri mu makulu. Tebiri mu makulu my brothers. Mukakane obulumi obulamu we buba ffenna tufiirwa ate naffe tujja kufa. Ensi teri aligiremerako. Awo badde olowooza nti byokola byonna mb'ojja kulemera ku nsi eno weerimba budde bwokka. Mukwano gwammwe mujja musangayo yabasooseeyo busoosi. So it's very stupid of you to blame doctors. Haba basawo b'Ensambya genda mu ddala. If you think Ensambya tejja kuwonya naye Mulago noofiirayo ne Nakasero bafa n'Ekisubi bafa. Teri ddwaliro litaliiko mochari ne Rubaga bafa. Kawula abafiira mu America. COVID teyabatta wano ng'alingatta ebisasiro. Italy ge mawanga gamu agasinga obujjanjabi COVID yabakola ati. It is God. Ebintu ebituukawo ku nsi eno Katonda kulaga buyinza bwe. Olaba ne China bafa. Kati golumba otya eddwaliro. So just busungu bwe bwabadde bubaluma naye nga alien skin yajja kuvaayo. Ekyo ekiriiko okubuuza. He will come out. Era nsaba bakama bafa abali mu gavumenti obusungu bubaawo era n'abasawo bonna abaalumwa mbeetondera. I apologize. Banne muyige ekigamba musole. Mu buli kyokola kyonna kulembeza ekigambo bansonyiwe. Ate bw'okola ensobi gikole. Bano bonna ababawaga wano tebabaagala. Bano tebaagala alien. Tebamwagala bamulimba. They don't love him. That's why tebasobola mugamba mazima. Buli wooberanga n'abantu nga tebasobola kukati wano wakoze ensobi baveeko. They don't love you. They are using you. There is a difference between using and loving. Abantu basiya batukozesa bukozesa. They pretend. Omuntu gw'ogwanga mu nsobi
Gitegere kwa butagitegere ologenda kudda mu gikole abantu basinga obunyonti bagala aliye faba mwagala kwa faba solo mugamba amazima era zaliye ne skinning nga namusanze akimanyi nja mugamba omayiro akyali yeni anjagala nnyo omayiro atuli bamikwano I tell him the truth nga awasobeza muganda wange era tokiddangamu naffe tusobya munsi teri atakola nsobi ffenna obulamu bwe tutambuliramu bwa nsobi tekati bwendaba bano abanoonya likes abali wano abanoonya shares. There is nothing humiliating kugamba musole tekiswaza ukole nsobi gamba bane musonyiwa just a statement ejo fango ni forest genda nsabya kwetonda tubane mutusonyiwe bwabadde busungu ekyo nakyo nekigwa banange okwolesa amaanyi gotanakozesa gemaanyi goyina nganange tewali kirungi mu kwolesa amaanyi kuba ne bolumba uje kusanga bamanyi okusinga boyaga omayese eno boyagala oyolesa amaanyi oyinza obutagiwangula kakati alien yali mukobera mwe muli eno gye mwasamira mulya nze abantu tebampa kyakola wojjanga ku app eno notakozesa mutwego ogenda gwa mu bizibu bana bati balina mukwano badana ba junior sabula embwezo kasita bakuteeka eruzira benyini be bakoma ke bamusibe kozesa obwongo bunadda ku bantu basosomi bawa byabano sabula salongo nana awovuma kituvumire naffe kyatutama kasita bakwata bwe bati ngabo basigala balya abana Uganda bankwe Ugandans are naturally hypocrites era woba okola ebintu for public sympathy werimbi bajja kugamba sabula era wali abaga nti alien okulumba eddwaliro yakoze kituufu kubanga bo tebafiirwa they don't care about you actually abogera kwa alien skin tebamwagala era sigaba debo mwagala bani mugambya amazima ti awo okutesi walungi Junior noli mutabani waffe ne tukukunda ne bakukunda nga bakukundira ki nesekereko Junior waabwe zaino government nagitegeera kyobulanzo obulamu bunyanguyira kyebatampa sikisaba kyebampadde kyentwala kasita batandika ebyo ebyamunonga mbuyiwe mwana we ne tukukunda munonga Junior noli mutabani waffe ngoli mutabani waabwe okuvadde nga bakwagaza kisirani mbwana gawo nga banyankole banawe bababuza okwagala bantu butebuulirira don't they have fellow westerners to love so they love you nemere mpa juisi wange wamma nasigala kunwa sipulasi wange nakwebaka eno government nze tatange yangamba eno government eringa buji wagulu buba tebuwocha nekwata wansi olabe iyi government eno eringa buji butokotera wansi wagulu buba tebuwocha bunweko olabe. That's why my dad told me na mwana eno government eringa bala akoye ndongo ya fuluma kati ngojobe sigulira ko bano. My dad told me these are rebels, they are ever migrating. President Museveni ali kaluka 230 kabala kati 2031 kati gochali mu 224 ye yavaawo da kati ali mukunoonya banamuyisa mu 230 eno government we kati egenda Masaka gitegere jinja je babadda President Museveni bakati akutte Masaka road de jinja jabadda Jembara baba fubukanga mwewanika bakuwadde mundu otambula ogiraga abantu yegenda okusibya eyo oloza bakuwe mu pistol mu bakwagala babe nyini bebajja ne bajibba ne bakutekako having firearms court martial era buli ayine mundu you are a reliable prisoner of the court martial tochimanyi nti bakuwe mundu kutwala mu court martial kati mundu zabesije zayisewa ze bamuvunana ne government yeno kati besije mundu yazijewa
Kaje bawo kati Besigye yayingire Kenya ne mundu. Kati yayita ati Entebbe ku airport. This government. Kati kano. Kati ku airport yayita watya. Buli wakati Besigye aine mundu. Airport yonna security begenda. Kati ye Kenya yayingira yona. Besigye bamu yagenda ne mundu we Kenya. Wabula mundeke. Nze government eno kyenta nakola kyenneewuunya. Tewali kye batya kola. Eno government tena kyetasobola kukola kati. Besigye yagenda ne mundu we Kenya. Yayita atya ku kisaawe Entebbe. Natukane ku Jomo Kenyatta International ngera agiina. Ana ketukubireko government yaffe mu ngalo. Muli basajja. Nze ndifamba tenda. Se government yenu ndijiwandikako. Taata wange yawandiika ebitabo ku government yenu. Nenange ndijiwandikako ekitabo. Ne omugamba obaddeyo mu kooti omulamuzi ayogedde ki? Omulamuzi atugambye tukomewo nga mwenda si kyayogedde. Alina byasinziddeko okubazza. Ne bannange eggwanga no. We can't run this country like this. Era abali mu government buli wembasanga mbagamba. We can't run this country on idiocy. Kubugwagwa, ignorance. What are you doing in the court? Are you related to the accused or the accuser? Obaina ko Uganda. Are you witness? Are you state attorney? Are you judge? Mwata go kube emiggo. Amajene gajene grounding off. The whole court ne baba kube emiggo mukomu. Why are you here? Why are you here? Ekitibwa kya court kifudde. I was happy with the High Court. Abalamuzi mwawuliriza bye nali njogera. At least this time round musango gwaji ne ajat mu High Court twala be chaifananyiriza court baba gamba strict nabamba bagano kuyingira. Court yali efuse katemba. Court yali efuse katale. Nga buli musiru ayogera. Tiri umusango nga buli musiru ayogera. I did crime in psychology. Nzigura bandasoma psychology. Nasoma bwongo bwa muntu. Nina zenda kubira mu intelligence. Tata nga yatwale wajje no kale kayulanga nakamalu kusoma. Nyingire side police training nenemerera. Kale sobola kudduka. Bagamba if you want to join forces first do training. Ne basijja bisobola. Nzoyo muchaka. Na Kampala na wakaoto na wakasiri sobola nze. Nze training ya police ya nema. Nze junior ankeresa we 10 mbonze ruki. Kati makerere waba wamenyerache. I did 36 papers at the university. Studying human brain and behavior. Njogerenga no musiru ayogera. That's why musango gwaji najat twaguleka abasiru mwogere. As the intellectuals, we have a lot to say. Nemo gwanga linotuka noleka abasiru mebogera. As fetu sirisa abagezi twasirika. Omuntu nakola degree mu psychology. Omuntu atakolanga ku dissertation tamanyi na research wa university ayogerenga njogera real. We can't run this country like this. Mtupoina na barua ya mjiji. You talk when I'm talking about crime? Are you serious? This country is a joke. This country is a joke. Wange njogere ngo yogera. Walikoze ko dissertation ku university gwa yogera nga njogera. Umanyi neje batikirira degree ya makerere je batulako. Do you know even where they sit when they are giving us these degrees? So how can I talk when you're talking? Tumanyi na periodic table ya chemistry. Tumanyi hili ya mobile hydrogen agenda. You want to tell me what to do? It can't happen. Nzo musiru tasenza magezi. When we are doing psychology at the university, but gamba everybody is a potential criminal. Buli omu asobola okuzza omusango. Everybody. Era ffe twali tusoma psychology ku university. Lecturer yatugamba crime happens in places you least expect. Obuzi bw'emisango bukolebwa mu bifo by'otasuubira. Oyita ku lodge nga asirifu. Naye nga munda emizinga egiyitingana. Walabye ko lodge ereekaana ebweru. Have you ever seen a lodge that is noisy outside but go inside? Lodge ebeera nsirifu ebweru esinga ne church.
ninga bazuka eziri mu lodge n'emiranga n'okwazirana. Chua mu psychology batuka crime happens in places you least expect. Teri lodge erekaana bweru omala tuuka munda n'owulira emizinga nga sabasaba zinyoka. Look at what's going on here. Nzembera nnyo mwaga amalodge n'otuuka ku reception nga towulira ndulu yambukako waggulu mu busenge. Era ensente zange esinga kugenda my income kusasula receipt ezo bazindetera ku office bampa ne banja am a usual customer. Era President 7 mugezi mu COVID teyagala ku lodge. Wawulira ko President yaga I have closed all lodges bamujjako. The day President 7 wali gala amalodge n'amabala he will never be president. Bajja mujjako he will be overthrown. Era President 7 yasoma politics. Mu COVID wamuli ako ngachogera I have closed all lodges yategeera bwagala lodge bamujjako.